Nkwaniza mu program nze nga bwe ndaba akawuliriza ku lunaku olwaleero nze mulanzi okubuuzaako n'okwebaza emirimu gy'okola mu abawangaalira mu ggwanga erya Uganda, mwasibye mutya abali mu ggwanga erya Japan, saako nammwe abali mu ggwanga erya America ne continents endala mwasuze mutya era mwasibye mutya. Weetuli wano okutunuulira ensonga nga bwe tulaba. Benkyaza wano buli omu ayogera nga bw'olaba ng'erinnya lya program bwe liri okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. N'omusamize bw'atyo naye bw'abeera ayogera ng'era omusamize era nga bw'alaba. Tugenda kubeera ffena paka essaawa zigenda kubeera 12 bwe tujja okuteera tukwase abalala abatuleese be banaffe aba Victory Christian Center mu Ndeeba. Era nga obuweereza obukujjukiza nti olunaku lwaleero batandise conference eyitibwa Victory Women of the World. Conference eyo egenda kutambula mpaka ng'ennaku z'omwezi 12, kitegeeza wiiki eno yonna. Babayise mwenna abakyala saako n'abaami mujje mubeewo. They have invited all of you, teri kutaliza, buli omu oyaniriziddwa. Mami Frida Srwadda ng'ali wamu ne Dr. Joe Srwadda babaaniriza mwenna mubeewo. Enteekateeka weeri bw'obanga tojja kusobola kutambulanga buli lunaku okuva gy'ova, bajja kubanga bakuyamba. So enkya ndowooza saa 2 emiryango gijja kuba miggule era okusomesa nako kujja kubanga kutandika. Naye twerabira nti wakati awo wajja kubeerawo lunch hour fellowship ku Monday mpaka ku Lwokutaano. So nga ate twerabira nti ne ku lunaku ku Lwokusatu tubeera ne youth with a purpose wano ku makya ssaawa 12 mpaka ssaawa 1 ate ssaawa mpaka saa 2 ne tulyoka twegatta ku church ne tubeera mu high flyer. High flyer eyo abantu bajja ne boogera ne bababuulira bye bayiseemu, nno naawe n'oyigamu ntya bwe mba nga ndi mukozi nange nnyinza kubotola ntya. Abantu bangi njabaze ne boogera ebanga obulamu olugendo lw'obulamu bwabwe naye ng'obeera obaako by'oyigiramu okusinziira ku mugenyi abeera azze. Ku lunaku olw'omukaaga ejja kubeera Super Saturday era tukkiriza nti ojja kubeerawo ng'ate ne conference y'abakyala nayo ejja kuba egenda mu maaso. Ekirala kye bantumye nkutegeeze olukiiko naddala luli mu nteekateeka ez'okugula ettaka ly'ekisaawe ekigenda okuzimbibwako. Ettaka ligenda okuzimbibwako ekisaawe ekyo ekigenda okusookera ddala mu ggwanga lino erya Uganda. Waliwo ennamba ezimu mu abali eyo nga mugamba nti nze nga siri mu bali aba5 buli mwezi, aba milioni 5 omwaka n'aba milioni 25 mu myaka 5, ng'osobola okugamba nze kanteekeyo ezange nga bwe nsobola, kubanga ndowooza Mulangira Kaaya ne Mulumba nowejjokolera ayinza okuba simanyi oba mu kitabo kiri ekyabedda nga Korani bwegamba, simanyi oba Second Chronicles 2:29 eraga Dawudi engeri gye yayogeramu ng'ayogera eri mutabani we naye nga tannaba kumuteera bulungi. Ayina ebigambo byayogera awo byansanyudde nnyo nadde mbisomako. Ye yennyini yakisookamu ekyokuwaayo nga bagenda okuzimba, ye yaluyita lubiri, nti olubiri luno terugenda kuba lwange wabula lugenda kuba lwa Mukama. Naye yamaawo awo n'abalala ne balyoka bakibaka be yali ayogera nabo assembly naddala yonna eya Isirayiri. Kale nno ndowoozaamu nti naawe ali eyo ng'osobola okugamba nze wano wensobola. MTN mobile money yiyo, Airtel nayo yiyo kweri ali ku Dream TV ne Doxa TV, ali ku Impact FM. Enamba zino kosobola osindika ensimbizo ng'oyagala okuwagira vision ennene ey'okuzimba ekisaawe kigenda okusookera ddala ekyabalokole mu ggwanga eri note 788 108 206. Bw'osindika okwo ensimbizo zijja tuuka era ezo za Doxa Stadium. So nga tene Airtel Money eri note 2 note 980 njosomye eki 0 note okay 940 for you abali ku Impact FM n'abali ku Alpha Digital nga mutuuliriza erudda lweyo. Alright, kale katwongereyo bye twatandikako wiiki eyawedde. Mulumba waali mulokole so nga ate ne Makolo
omusamize naye waali Senkulumandwa wuuyo, Sheikh Abdul Sejjange Zisa Busolo Kaddugala, omusiraamuzi w'abafu naye waali Kasoofa yasobola okusiraamula n'osiraamuka. Simanyi oba akoze ati yakuyagamba abasiraamula oba bakkiriza oba tebakkiriza gwe mulage ate mu chairman wabadde mu kufiirwa kati simanyi Zisa Busolo asobola okuyambako n'asiraamula omugenzi n'abeerewa Allah bulungi. Kuba Zisa Busolo abanga atugamba nti Allah abafu abayinamu interest y'amaanyi abaagala nnyo. Haji kanyanjula abagenyi bange kyeyamaanyi ajja kuddamu. Haji Lubowa waali bulungi nnyo na Buseveniside saako n'owejjokolera musajja mukatuliki naye waali awamu ne chairman wootaali wano. Haji obubaka bwe yabuyisaawo kati nga bwozze kuba yatuulamu eyo entebe nesebe entebe tewooma Haji entebe temuwoomera nga abalala era leero agidduseemu emisinde neewuunya abakuba amaanyi singa akyali awo naye ono yasiraamuka ebituufu. Kale kyama tubuuzeeko mu dakiika emu oyiseewo eddoboozi lyo. Ekigenda mu maaso mu ggwanga mbeera ya kalulu, bali mu kubanoonyaamu kalulu. Guba mulanga nkubirizibwa Nganza ali mu mawulire okuba nti twogerezegana gye muli okubagamba nti buli yenna eyenyigira mu kalulu okuvaayo bulungi kitegeeza naawe akalimu olina kukola bulungi. Tosuubira kalulu kuba bulungi ate nga gwe oli mu kukola bibyo, oli mu kukola bikoonoona. Era omulamuzi Simon Byabakama eddoboozi ensitolo zizanya ku Impact FM okwo ng'agamba nti akalulu kano okuba credible, buli stakeholder alina okuba nga yeenyigiramu okuva ku gwe alonda ne tugenda ku mmwe abakalimu. Ndowooza oba yali Wayini, Honorable Wayini ye yayimba nti akalulu kabeere kaddembe. Kati Honorable Wayini bw'ayimba nti akalulu kabeere kaddembe, Bobi Wine nti ye Honorable Wayini gwa nti gwe tomanyi gw'oli mu nsi yiyo naye ye yeetegedde Honorable oyo. Kakati n'agamba nti akalulu kabeere kaddembe. Obuliwa Once honorable webale nnyo Haji ono Haji akugamba kyogamba bw'omuyita Honorable Bobi Wine Allah takitegeera tayitaba Honorable gundi mwami bya Mukama tawandiikangako official candidate yenna ngamuyita Bobi Wine yamanyi kubanga soogerera Byabakama wano. Nze siri kwogerera Byabakama. No, tewali buzibu. Oli ye Honorable Wine. Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu. Simanyi kya Wine we kikutawanyiza. Ekya Wine. Singa ade mukatuliki nga yakikayanira. Nandi mukatuliki oli musajja. Nandi badde kiki kigenda mu maaso. Yandifuna entebe. No problem. Ngo yitabya Wine president. Ye Bobi Wine. Kyagulanyi Sentamu. Si ye Bobi Wine. Okay, kale. Kati nze kanjogereko gwe mmanyi gw'osigaze Kyagulanyi. Nze kanjogereko Honorable Wine. Yayimba n'agamba nti kalulu kabeere kaddembe. Ndowoozaamu ng'agamba abakulembeze n'abakenyigidde mwenna kabeere kaddembe. Kale bwe kityo bwe kiri. Alright, chairman isabo bakabo tweyongereyo. Njagala okusooka okutwala omukisa guno okubategeeza nti nafiirwa muto wange. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saasobola kubaawo olw'ensonga twali mu kuziika. Bwekityo bwe kyali naye olwaleero ndowooza katatulemu okutuuka olw'okubanga enkuba buli omwe mukoze eki omutaataaganyiza. N'olwekyo okusaba kwange eri ali mu ntebe ti abasajja bano batono nga bwe tuli wano, ebyentambula bituli bubi,
tewali wakiwakanya newankubadde oyinza okulaba ebintu ebirala nga tubiwakanya naye nga ebyentambula ensonga eno erowoozebweko ku nsonga y'entambula tuli bubi ddala. Olwekyo ekirowoozo ekyo bwe kinaaba sirowooza nti eggwanga lino entambula eyaffe wano era erikosa tesobola ddikosa era tujja kuba royo era tukyali royo tukubiriza abantu oli abeera mu kyaki ye n'akubiriza abantu okukuuma emirembe n'onaabeera mu ssabo lye kale bw'atyo simanyi oba bakubiriza okuba emirembe naye bano bagenda ne batoola n'essalaamu bannange mukuume emirembe mu kalulu tukuume emirembe n'olwekyo tulina contribution gye tukola ku ggwanga lino erya Uganda abamu tusingako naawo n'olwekyo mukirowoozebweko omuntu yenna alina eddoboozi akyongereyo. Alright, kale Sheikh Zisa Busolo ntandise naawe tugenda kwogera ku nabbi w'obulimba omutegeerera ku ki. Ekibuuzo ekisooka mu busiraamu mulina nabbi oba bannabbi b'obulimba? Ekyokubiri obategeerera ku ki? Tandika osomesa. Okusoma kwa byonna ffenna kati wansi w'enjuba era ndikuli nakyogera nga ntandika ne mbagamba nti bannaddiini abaawule bamaseeka bafaaza n'abakulu mu bitijja mbuviira ddala ku bitebe ebikulu eby'obusiraamu wansi w'enjuba mu Uganda tusabire nnyo eggwanga lyaffe abantu baffe mu byagenda mu maaso balina kweyiwa musaayi omusaayi tulina okweyigiza kyema kyajewuza so era natumira omukulu w'eggwanga ne mugamba nti kati kakyogere mu Luganda banayogera Luswayiri hasara obusungu obungi kuba kufaafaaganirwa bafaafaaganirwa muki kutingana okuliwa omusaayi eyandibadde omugaso eri abantu be bamusse bagendedde mu kavuyo ako ffe bannaddiini tetulina ludda wamula tuli weewaawo oyo abazze mu ntebe era kino bagamba national Muswahili kati nzivunula okwogera kwange kuli okwasooka ne bagamba binadamu hawana shukurani olidde nkyawabubakaire mukulu abanadamu tebasiima noba wazimba ebizimbe ebifaana butya noba okoze otya naye binadamu tebasiima wanawiivu balina obujja kale obujja obwo bwobanga bakoledde obujja bwetokola ki busungu oba betenta oba kukola ki ffe abannaddiini wansi w'enjuba tulinze oyo awandiddwako ennusu ne tugamba bala kyekyo nga tugenda mu maaso n'abantu baffe kale kaakati bassebo ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tulina hatimu au hatama anbiya mursalina oyo eyakomekereza obubaka ne bannabbi abaatumwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kakati tetulinayo bannabbi ba bulimba kubanga nabbi waffe Muhammadi ye sayyidi mursalina ye mukama w'abatume bonna abaatumibwa abalimba. Kakati kaya sokondeke bimbanga ntandise okwogera ompola bubi dero moderator nkoze bulungi okuba nti asookedde ku nze bagale nti sobola okwogera ebijja bwe bitajja kakati tonnyinira kaya ssebo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ennaku ya muganda ekyakuliko tonna kutegeera kigenda mu maaso kale kakati bakadde bange nabbi Muhammad sayyidi mursalina ye mukama w'ababaka bonna abaatumwa ate ye hatama anbiya mursalina ate nga yewenkomero mu bannabbi bonna ate bonna nga yabakulira ate ye imaamu ye mukulembeze akulembera yaani kibulataini oye mukulembeze akulembere Makka ate n'akombera ne Bait Maqdis era n'abanga imaamu era n'abanga ye imaamu kakati ffe tetulina bannabbi ba bulimba wabula ate wamweyo kati nga tonnagenda eri ewaabwe sokolemerewo saagala osesa kati bwe bwanga temulina nabbi wa bulimba Qur'an erina weeyogerera ku bunnabbi obulimba yo Qur'an etugaana tusaka eri mu fiqh bwe tusaka eri mu fiqh ekugamba
tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Oli kakati womaze okukkiriza Katonda n'ababaka be n'abatume be ate talina watugamba ne bunabbi obulala. Okay. La tushiriku billah okujjako okushiriku billah. Okay. Wafuti ogatta Katonda na kintu kirala naye bunabbi bu arbabu gye buli bu arbabu Katonda tonda buki bwonna obusinzibwa obwo busangibwamu nga bantu baba. Okay. Kitegerekeke ekyo ng'otunudde mu kamera era nga producer bw'agikutunuzaamu. Nabbi Muhammad si nabbi wa bulimba. Nabbi Muhammad si nabbi wa bulimba. Bwe yagaana abantu okulya ebinankani bye omusulo ebiki teyalagamu obulimba. Basebo ne bali abampuliriza mwebale nnyo kuba mbega nga muwulira ekigambo ekyo kuba n'adiisi zajja wano tuziwulira ku mimwa gya moderator era ekiremedde mu bifuba by'abantu naddala abatayagaliza busiraamu kugenda mu maaso abatayagala kumanya nti abasiraamu beeninyala oba tukola ki naye nabagamba irimu eyo saagisomaako eyagisoma nja kugibuuza abagisoma era bagireeta no yagireeta ku TV okwo nga bwe yagyogeranga mulimu abasaakaanya ngakati nga basaakanya kati twafudde takikolebwa nga ye bamuwa buki bubonero nimbagamba nti irimu eyo ne hadisi eso bakadde bange al ilmu bahar okumanya nnyanja naye munnanga awo nange Katonda awo tiyansobosa kusomawo. Tukweyanziza zisa busolo Haji omuzindalo bagukumpere bulungi. Nabbi w'obulimba omutegeerera ku ki we tugenda okusimba essiro olwaleero n'ekibuuzo ekyewagise wansi awo kibuuza mu busiraamu mulina nabbi w'obulimba? Tuyina. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza era nsaba Katonda abawe okuwuliriza okulungi. Eddiini gy'otosoma eba cult. N'olwekyo buli nabbi bonna butuwulira beeyita n'abalala aboogera obunnabbi oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bulimba. Obujulizi kubanga nabbi ye khatim anbiya, ye nabbi ow'enkomerero. Katonda atunnyonnyola mu Qur'ani nti ayina bannabbi be abamanyiddwa abo be yatuma n'abawa ebyokukola ebyenjawulo era agenda abaneeminga okuva ku Adamu najja nga akkirira ku bannabbi ab'enjawulo n'atuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti oyo ye nabbi wange ow'enkomerero era okuva ku nabbi oyo malayika Jibriiru eyali ereetera bannabbi bonna obubaka yawummula. Kati buli nabbi yenna ali emabega wa nabbi Muhammad wa bulimba era takkirizibwa mu busiraamu. Kuba obusiraamu butambulira nnyo ku hadisi ne butambulira ne ku kitabo kya Allah ekya Quran. Nsaba otuyambe gwe mu kulaba kwo ne mu kumanya kwo ne mu busiraamu bwo wa Quran oba hadisi eza Muhammad n'ebitabo ebirala byonna webirambika nti onabbi w'obulimba bano bonna abajjawo after Muhammad ba bulimba mubategeerera kuki? Okusinziira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga atusomesa hadithi saagikuraminze na atunnyonnyola n'agamba nti eddiini zonna ezijja oluvannyuma lwe ziba za bulimba n'olwekyo bwe zibaamu bannabbi baba bulimba. Ate nga bwe nasoose ekigambo nti eddiini gy'otosoma eba cult. Kati tolina ngeri ki gy'ogamba omuntu ali mu ddiini gy'otosoma nti ate nabbi.
era ne byalagudde oba byabuulidde bituufu kusabira n'owona oba ngono omusiraamu omanyira ku kinti omanyira ku kinti ya akuwa obujulizi ono alina obujulizi muwa obujulizi musiraamu no muwa obujulizi wadde kuli wankomyeko nongamba kangende eri omusiraamu ye n'agamba nti obulimba gyali gwagambye tali abatuulira nabatulaba mukyetegereze nyo tyagala abalina moto abalina obwongo abategeera akatuulira naye abajja okuwakanya nga muwakanya nga temutaddemu elimu walfahamu okumanya n'okutegeera olidde mu bayibuli eyo eya mukama waffe yesu yabagamba nti obubonero buno bunaagendanga nammwe mujja kukolanga bwe muti n'abawa obukya naye kakati mubano abalina nga naye eyita pasita baki naye nga talina kabonero ka yesu yamulekera tasobola kusabira mulwadde n'atambula tasobola kuwonya wabula nga alimu akabonero yesu kuyamulekera ekyo abalala batatu bakitwala era batono nnyo bapasita batono abaawule batono n'abalala batono nnyo abagenda n'ekigabo kya yesu ekyo kyeyabagamba obubino buno bunaagendanga nammwe kakati ekyo abo abaliko akabonero ka yesu ne babanga ne basabidde musiraamu zisabisa awona ddala kubanga asaara obuufu olidde obuufu bwabaki katonda kasa oli abwebwe bunnabbi ate nawe n'abukuwa nawe oba oli mu buufu wa nabbi oyo kati awonya ati wulira toli moderator okkiriza okubuuzibwa okubuuza zisabusolo muleke asomese ono bannange muleke soma sheeka genda mustawa genda ku kikyo bwekibanga yakugamba nti sayyidina isa alayhi salatu wassalamu muwonya okiwulidde yamuwa okuwonya yamuwa okutonda yamuwa okuzuukiza kakati sayyidina isa wabanga akugambye nti bannange mwenna mujja kugendanga n'obubonero nammwe mujja kukolanga bwe muti olaba akutaddeko so isa bonna be yawa obubonero olaba akutaddeko ki bannabbi baani akuwanzeeko eddusu asi bannabbi onaabuuza nnabbi gwaba ataddeko sikugambye nti nabbi abataddeko kasabulabika kugwe abamutaddeko nabbi isa bwakuwa nga nabbi wuliriza zisabusolo gwe kumanya omanye okuleeta ebintu anti wuliriza no nabbi isa oyo yenyini bwakwata nampaako ku kyokuwonya nabbi isa yampadde si bannabbi olwo okatonda amanyige akutoledde okumayina akolaki ag'obunnabbi kakati obeeranga oli mu asaara oli mu buufu gwe banzise oba oli mu buufu era amaanyi ago golina owulidde era gaba gavudde ku isa negajja gaddirakamukwe kababuuze ku kibuuzo wano kati chairman obuuza ki mbuuza ekibuuzo kino waliyo abantu balina amamotoka eyo nga zaabwe era bwagituulamu n'agivuga abeera ki nanyiniyo webale nnyo mubongereka kaakati bwamala okuba nga alina motoka ye era ye duleeva bw'ajazika mwami mulanzi n'agivuga amulaba abeera ki avuga sookoddemu ekiwuzi abeera ki bamwazise anti bwe bamwazika n'avuga emmotoka akujjako kyakwazise kati oyo gwe banzise n'avuga abeera ki nedda mbuuza bubuuza nti ono avuga emmotoka nga ngimusanze simanyi nti zisabusolo yagimwazisa nze muyita ki gwe banzise bw'aba agivuga abeera ki kankuwa ekyangu kituufu eba yooli naye ono aba ki aba duleeva kiwedde kati naawe obayise bannabbi obujja bubaluma nnyo Sayyidina Isa be yawa ku birabo by'okuwonya n'okuzuukiza ebizibu gyamutuze naavu
Taliko maanyi gani? Yabalekera amaanyi ago. Sokwenda okatono. Obuuza ki muno? Njagala kuzayo muzindalo wa Hajji akyasomesa. Buli mbudde bwe. Baami Sawusola atulungamiza nnyo leero bulungi. Era mu bulungi bwenjize bwenti. Agaye nti Nabbi Isa bwe yawaako batambulira mu bufu bwe. Abaaba waddeko. Kaakati Kaaya n'abuuza baddira emmotoka ye n'agiwa mwami Mulanzi. Abalaba mwami Mulanzi ng'ali mu mmotoka eyo abeera ki? Ne tumanya nti abeera ddereeva. Kati olunyiro luli mu kuva essula ey'omusanvu kuba Isa alina bayaziseeko. Katonda yagamba musooke munsobere kiri obubonero buno bunagenda namwe kayasoma Bayibuli. Kisome tuwulire. Tewali akiwaka. Mutisomera abampuliriza nga bano tubanda bakumbukuta. Bajja kusomera. Njagala sewo Kaya osoma olunyiriri obubonero buno bunagenda namwe. Soma Kaya. Abantu bawulira ati munabakuwakanya. Kasooka asoma omutereeza. Ono kukyayogedde gwayogedde bw'otyo. Katonda yagamba Musa nti nkufudde Katonda eri Falaawo. Mu maanyi ga Katonda n'obuyinza bwe yawa Musa bwe yagenda ewa Falaawo Musa yalabikanga ani eri Falaawo. Musa alayhi salatu wassalamu yamugamba ne Haruna inni ma'akum aynama nze nja kuba nammwe wonna bwe munaabeeranga kyafa kiri mu zisavama baagala kugamba kino nze kankuwa ekizampa entuufu singa makolo wuliriza singa makolo naye nakyo kiri kiri kujja ku mulamwa singa makolo atuula wano wentudde n'akuwa omuzindaalo ogamba otya nti makolo oba ogamba moderator nga nze yatudde wano kati wano wentudde nze nga nvudde kati kitegeeza kyobadde oyigiriza obunnabbi obwo Yesu abanga akutolera abukuwa oba oli mu buufu bwe kakati obuufu obwo nokola ki kati olina nabbi wo wano nabbi we yakuwonya eyatambulira mu buufu bwa si nabbi kakande soma Yesu kiyasomola yemuganya okusoma nabbi oba si nabbi mwebala kakati mwalampa omuntu omu oyo nze ngambye aliko ebigambo ebyo Yesu byakola aba mu buufu bwa Yesu kati abeera ki Okay, bwabanga abeera mu bufu bwa Yesu ekibuuzo zisabusolo eyakusabira n'akuwonya mwatule tuwulire yansabira namponya mwatule yali omusajja pastor kandi nabbi bulijjo nabbi kakandi bwe bamuyita prophet Yes. Prophet nabbi kakandi Isa. Okay. Oyo no yesaba nabbi b'obulimba. Ne pastor Serwadda. Kakande ya labayo. Aliko ki? Labayo. Nabbi w'obulimba asooka mu ggwanga lya Uganda. Ye kakandi. Kati nze ekyogedde. Temuliko Roho Kudus. Okay. Tukomeo wano. Asooka okutuzeyo muzindale wa manyiga Yesu yabalekera. Tuganya okusoma wawe tuba tusoma obonero buno bunagendanga nti kitabo kisoma mu Bayibuli. Atenze na kiraba kiri mu Bayibuli. Wanti we wakiraba. Mu muleka kanonyewo. Kati nonyawo otubuulirewo wegayirire mulumba akusa akugambewo. Kiri mu Zaburi za Dawudi. Agenda pastor Serwadda. Kale sirika tojja genda age. Obonero Yesu yabalekera. Webanga timubulina musabira bwerere. Okay, we twatandikidde zisabusolo busira uliriza. Batuyame. Uliriza. Era obonero buno bunagenda nabo. Aha. Tuveyi. Akiriza. Eyo mutiddeyo. Tukinsomi. Oli abasinzeeko amaanyi. Oli atukuziza dda sebo bakwa. Ani asinza. Ajja kutunulira buti. Okay. We twatandikidde nga zisabusolo agamba mu busiraamu teriyo nabbi wa bulimba. N'atubuulira nti ate waliyo nabbi Isa ye gwawaako ku birabo ebyokuwonya, ku birabo ebyokuzuukiza abafu n'okutonda, batambulira mu buufu bwe obw'obuki obw'obunnabbi. Kitegeeza nabo babeera baki? Babeera bannabbi.
haja atugamba nti mu Busiraamu waliyo nabbi w'obulimba abadde akyasomesa kutumutegeerera ne mumuyingirira. Haja omuzira gukomyeyo binti Muhammadu nabbi w'obulimba kayongere yasomese mwayingiridde obudde bwa haji wama haji nkomyewo twetoolodde eri tukomyewo kati ewuwa. Abatuwuliriza mujja tusonyiwa kubanga abantu ebimu bibatomera butomezi nagamba olunyiriri luntomera. Teri eddiini zonna buli ddiini erina bannabbi. Kati eddiini bw'ebeera ne nabbi waayo ate esobola n'okubeera ne bannabbi abalala abo bonna Obusiraamu bubayita ba bulimba. Kati ffe nga Abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola bannabbi be okusinziira mu surati Imrani olunyiri lwa 21 Allah atugamba nti abo abawakanya Katonda era ne bagezaako n'okutta bannabbi be kubanga bannabbi yabatubuulira nti bajjanga babatta okutuusa lwe yatugamba nti nabbi ono gwensindise Khatimu Anbiya ye nabbi ow'enkomerero tesobola kubeerayo nabbi mulala. Ekiyitibwa nabbi ye muntu alina obubaka obuva eri Mukama Katonda era Katonda amuwa n'amaanyi agasobola okukola ebyamagero n'okutuusa meseji ye eri gy'aba amutumye. Asobola omutuma nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Katonda yamutuma eri abantu n'amajinni. Ekyo abantu abasinga badde tebakimanyi. Kati Muhammad bamutuma eri bantu n'amajinni gonna amalungi n'amabi oba gonna saganga majinni. Ate amajinni gajeema bujeemi ng'abantu bwe bajeema. tebateekako kyabubyo majinni gonna gonna olidde kati n'amugamba nti amufudde ekyokusaasira eri ebitonde ebirala byonna. Kati abantu abalemera mulooko ku bannabbi bali ab'emabega oli n'agamba nze Muhammad wadde azze te n'ayogera ebiva eri Mukama nti nze nkyamanyi nabbi wange oli ono simumanyi. Abo bangi abo betulaba era mwe mugudde nezisa busolo balemera mu bali ba Ibrahim balemera mulooke bawudu esebo naye nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye nabbi eyakomererayo okuleeta obunnabbi n'obubaka bwa Mukama Katonda. Okay, wasomesa wano ne mugamba nti bannabbi naddala bwe mwasooka okutuwaako bababuukamu kwentu bamalaayo naye bwe mwatuwako mwagamba nti ekisooka obaka obukulu bwe baleetanga kwe kutegeeza abantu nti asinzibwa ali omu yekka ye Allah oyo yekka yasinzibwa. Kati bano be muyita ab'obulimba bo bagamba ki? Anti balina ekyenjawulo kye boogera ku bali be mugamba. Nabbi bw'abanga teyava eri Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi aba nabbi wa bulimba. Yayogera ki? Aluwa ono ow'obulimba. Kati ate nyinza okumanya byayogera. Ne Allah tamanyi nabbi wa bulimba kyayogera teyakibalaga mu Qur'ani. Mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala tayogera ku bannabbi ba bulimba, ayogera ku bannabbi ababe. Tufuuka. So ababe abali mu Qur'ani ye Allah labanga batuufu bayogerako naye bali ab'obulimba abyogera ng'enjigiriza ey'obulimba eteekawo n'ebyebaagala kuba basobola okuyita bali be bayita bannabbi situmanyi oba nabo bakola ebyamagero tetumanyi oba nabo batuusa meseji ya Allah andi babatuuma lindako kati kakande ani yamutuma Allah yamutuma nti nibo bannabbi baabo bonna bwegabira mu Qur'an talimu
nabbi wooli kasajja oluvannyuma lwa nabbi Muhammad abawa buli ne bwayogera la ilaha illallah la bwayogera la ilaha illallah abawa bulimba so bwe tugenda mu lulimi olutegeera olwa Korani tosobola kusangayo nti nabbi w'obulimba Abdul nabbi w'obulimba Muhammad nabbi w'obulimba oba tugeze Muhammad omulala ono w'eyindi babeera bakyabo ataani amumanyi obusiraamu tebumumanyi tebutulumanyi nedda tumuwulira gwatamumanyi tumuwulira owaba Ahmadiya oyo kati ye kyeyasimba ye teyagamba nti ye nabbi yagamba bannabbi tebaakoma ku Muhammadi esaawa yonna basobola omuneeminga ye bwe yayogera naye yennyini ate yafa dda ekitegeeza teyabufuna kati obusiraamu bwe bumulabangaani bwemanga gwoganye okumuyita nabbi w'obulimba mu busiraamu Allah yamulaba kitiibwa kyemumuwa waliwo ementioninga y'ebigambo enjatula oba enjatula kati mwe ng'abalokole oba abakristaayo mulina ekigambo ekyo nti onnabbi ow'obulimba mu busiraamu tekirimu oyo abeera awakanya Katonda mumuyita muwakanyi wa Katonda tetusobola kugamba nti nabbi wa bulimba oba nabbi ani aba yabumuwa tufaanagana nze naye ani gwegweyita ow'obulimba tufaanana muba mufaanana muwakanyi abasiraamu balina muwakanyi wa Allah abano aba bayibuli balina nabbi w'obulimba naye nga engeri gye bakolamu beebamu asobola otya okuba nabbi gwogaye muwakanyi asobola otya okuba nabbi ng'ate wa bulimba ekitiibwa kiri tosobola nakimuwa alagula atya yalagula oyo n'awona anti kale kubanga agambye akuwa bujulizi era n'abukuwa nabbi Sayyidina Isa bwe yawaako ekirabo ky'okuwonya yamusabira n'awona n'afuuka nabbi naye oli yamuwonya onaamuyita nabbi era nabbi nagendayo n'amponya omusiraamu ekiyitibwa nabbi ye Allah subhanahu wa ta'ala omuntu gwe yakoonako nti gundi nkuwadde obwa nabbi naye bwe baba tebaabumuwa n'abweyita oyo aba muwakanyi aba mubbi tekisoboka kubanga ali mu bali abangi wamwaga nti waliwo n'abalala bangi ati Katonda bw'abanga yamuleeta mu bali abangi ateekwa okubanga faato amutwanjulidde bw'aba tamwanjudde kakati tetwadde wano okusomesa Yesu seeka twogera ku nabbi ene anti kale obubonero obwagazaaki bwaki twabitegedde dde bamuggalewo oyo ono yasomye nawe owajja okoleramu omuzindala bukusomere abawuliriza nsigadde muloko bwe bati basomye bayibuli ng'ate mukkiriza bayibuli temutangala kati oyo ye nabbi w'obulimba obubonero ate mubbira obubonero bwayagala musome si ye nabbi gwe tuliko omutwe baatuwadde mulala yali muki muwonye oyagala kufuuka amaanyi akati obunabbi obwo bwe buva ku Sayyidina Isa alonda Pastor Serwadda n'asabira omuntu n'awona aba ali mumufu kwa Yesu byakola ki ate ekyani akigaana ekyani akigaana bandi bakigaana bakubuuziza nabbi ow'obulimba ate nabbi w'obulimba bwe bubonero bwamukonya bajajja makolo tebajjanjaba na omuntu n'awona
nabo biyisa yabawako koko nabo Yesu yabawako makolo bibuze jaja makolo kakati senjagala ekigambo mu Bible antikale lwaki tosoma Qur'an fetukiriza tabia injili tujikiriza ya Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam ani agani era wamuyise da mukama we Yesu mukama wange Yesu sola kira kubanga Sayyidina kitegeza mukama wange kale owejo mukama wange kale gote romuyamba twagala kujja wino tuli ku kintu kire makolo wama tuli kusomesaje kusomesa nabbi wa bulimba yes kazi okuva alabira kuyagalawo nabbi kiwadde mu kujja nabbi mulayini sheka kyabadakwa nchema disini yate gwe opala pala wakati wabanga nabi abane makolo ya mulabi Ojet mutegerera ku ki owejjokolera mu Bukatuliki kale tuddewo owejjokolera mu Bukatuliki waliyo nabbi w'obulimba ate Obukatuliki bwo bulina kuyigiriza kulambika si kuga nti bw'oyogera bw'oto n'ombuuza ekibuuzo bw'oto kiba kitegeeza nti mu Bakatuliki waliyo batambula ne bannabbi b'obulimba kati ekibuuzo ky'oba oyita kibuuzo bwe nzikiriza nti nga baganja ekibuuzo kyo mwenga bwe mulaba mwenga bw'olaba mu Bukatuliki eno banga Bayibuli gy'okutte ey'Abakatuliki eyogera ku bannabbi b'obulimba ky'ogamba yali eyogera nga temanyi nti mu Bukatuliki munaabamu ab'obulimba neyanziza bassebo ne bannyabo ensonga eno gye tuliko nkulu naye nsaba Mwoyo Omutuukirivu era abamu gwe batwanga Omwoyo Omutukuvu mbeera nsobole okunnyonnyola ensonga eno bulungi kubanga ekigambo nabbi mu Luganda olw'ofa Abakatuliki tumuyita mulanzi abaako ne kyalanga ye nabbi kati abaako kyalanga oba okuwa obulanzi kati oba okuleeta obubaka naye nabbi oyo obubaka aba abugjeewa ku sayidi y'obwa Katonda Mwoyo wa Katonda aleeta obubaka n'abukwasa abantu be abantu abo obubaka bwe baba babuleeta bubaako kye bulanga naye mu Bayibuli okusooka tulabanga bannabbi bonna balanganga bulokozi balanganga Kristo oba Kristo okutuukira ddala kwasembayo gwe tuyita Yowaana Omubatiza ku bannabbi be tumanyiiko eno muffe mu Kereziya kakati oluvannyuma ebyo bimala okutuukirizibwa ebyalangibwa mu kulokozi okulaga obulokozi butuukira Mukama najja n'anunula abantu be kati ate ndeesigalayo Yezu okujja asale omusango gw'abalamu n'abafu enkomerero ekole ki ebeerewo era ekirindiirwa ekyo bangi bajja balabika ne bajja ne balanga enkomerero etuuse enkomerero ya mwaka ogujja ya 2000 bagirangako neyo mu 8 ne mu 18 kitegeeza omwoyo ye yababangako ababalanga nga ne bitatuukirira omwoyo yabira wa bulimba kati kitegeeza nti nabbi w'obulimba omanyi watuyinza tukigattako nti oyinza n'okigattako nti ayinza n'okubaawo enjigiriza naye okusinga aba alanga ki kyalanga kyabwa Katonda kinaalabika ku kintu ekiseera ne kirabika ne bw'abeera nga awadde obunnabbi gy'aba abutodde aba atodde ku bulimba bwe n'olw'ensonga eyo kati kandabe ebyawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa bino bituluŋŋamya era nga bwe tutwala mu byawandiikibwa tugeze otudde mu Ekereziya y'ekitovu oba viira oba waneeno ejja viira eyawana ebunnamwaya oba bukalanga yalanga ki
Yeye atasemera bulade ne babona. Kati owulira bwe yabuze. Wamambuze okokwekulanga Yesigala n'omunabi wa Yesu. Mukulu mbuuza wamma. Najja owange vako wejjokolera. Oli najja mu ekereziya. Nagamba nzize okubawa obunnabbi. Mu Bukatuliki mubukkiriza oba temukikkiriza? Kakati kye tulina omanyi bw'oyogera ku kereziya olaba kizimbe. Oli. Ayinza okuba alaba kizimbe naye kereziya yenze ne Paapa e Roma ekibiina kyonna kyakulembera. Kakati bwe nga nti nzikiriza n'ekereziya akatolika omutukuvu mba soogera ku bizimbe, njogera ku bantu. Kati kereziya oyo abeera atudde atali kizimbe. Bwe mba ntegeeza abantu katugamba yoyo nti oli bw'ajja ng'ali mu bakristu n'agamba nti Mukama ampadde obunnabbi bw'ati Mukama bw'ayogera obunnabbi obwo mbuwakanya oba mbukkiriza. Kati kandeeta ebyawandiikibwa lwaki nsobola okubuwakanya oba nsobola okubukkiriza? Ebyawandiikibwa bitugamba bwe biti kubanga bituluŋŋamya nnyo tuleme okubula. Ono omusajja yawandiika ebbaluwa ng'eruŋŋamya abaliwo mu budde obwo era waaliwo embeera. Mpa ebyawandiikibwa mu ddakiika emu yokka kamala okugjawo bakabona katini nnyo bitegeke n'abatugobera bagenda kuba batandika naawe bulungi. Katujje temuvaawo katono nnyo katujje. Okay. Bw'oyinza okuteekawo president Zawalinde Haji watugambye wano nti ojjokolera nzija amuzindalo ngenda gukuddiza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah bwe yali amutuma yamutuma eri abantu n'amayembe ngono bwayagala kyogero kwayagala nnyo amayembe n'amayembe wagambye n'amajjini. Kati ekibuuzo kiri awo kibuuza nti nabbi abawa abantu Nabbi Muhammad wa abantu n'amajjini oba wa Allah? Nabbi yenna aba wa Katonda yamuneeminga ekyobwa nabbi n'alyoka amutuma ku mission gy'amutumyeko. Ffenaffe ne tumwaniriza nga nabbi waffe naye nga Katonda yamuneeminze nga kaya kati amajjini googera gatya nga gayita Muhammad gaga nti Nabbi Muhammad owa Allah oba nabbi waffe amajjini ologoogera gagamba gatya? Kasita mu Katonda amala okumuneeminga ekireeta nabbi okumukakasa ateekwa okulaga wakabonero kubanga buli nabbi yeyeeyogerako nti nze bannange Katonda antumye. Kubanga Katonda tasooka tubuulira ffe nti ntumye gundi, asooka oli gwatuma namuga agenda ogamba abantu nti nze nkutumye. Era okiraba ne Musa bwe yagira n'agamba nti kati abantu n'abagamba nti namugamba nti gwe bonootuukayo ojja kukola bwoti ne bwoti. So Nabbi Muhammad wa Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi wa Katonda si wa abantu. Nabbi wa Katonda si wa abantu. Anti bwakati naffe aba waffe Katonda wamutuwadde Omukayani Sebo neyanziza mpe nnyiriri mbadde ndeeta ennyiriri okusooka nga njogera ku omwo emabega w'omuntu oyo nabbi ebeerayo omwoyo, naye bw'aba wa bulimba ebeerayo omwoyo nga gwa bulimba. bw'aba wa bulimba ebeerayo omwoyo nga omwoyo ogwo ng'agujja wa Setaani omukulu w'obulimba, kubanga Setaani ye mukulembeze w'obulimba ku wonna, ye mulimba asookera ddala, era ye bwe yalimbalimba ne bakadde baffe eri mu Edeni. Kati emyoyo egyo kwajjukira Setaani bwe yali agwo omukulu w'obulimba yakka n'emyoyo mingi, kati emyoyo gisigala giwereta nga gireetera abantu obubaka naye nga bwa bulimba. N'olw'ensonga eyo nabbi w'obulimba emabega we ebeerayo enjigiriza, ebeerayo ebikolwa, ebeerayo obulaguzi naye nga biva wa Setaani wa bulimba. Kati obubaka bwonna bw'aba aleeta oba bwa bulimba. Kati obwogamba nti oli bw'ajja mu kereziya mu kibiina ky'abakkiriza nga tutudde n'aleeta obunnabbi bw'ati Mukama bw'ayogera, kitutegeera nti
emabega weeriyo omwoyo oguba gwogera. Lwaki ono Pawulo bwe yali awandiika ebigambo bino byonna era naye yalingako omwoyo n'aluŋŋamizibwa ebiwandiiko bino bitusoma, yasooka kuluŋŋamya b'e Korinti kubanga nabo baalinga batabukatabuka. Bw'osoma mu bbaluwa gye yawandiikira ab'e Korinti esooka yagamba bw'ati, essuula ya 12 olunyiriri oba omutwe gwa 12 olunyiriri olwa24 ntandikidde Katonda bbaluga nti bw'ati Katonda bwe yatereeza omubiri mu bitundu nga ebinyomebwa n'abiwa ekitiibwa. Kaŋŋende kuwa wansi olwa27 lwe lusinga okujjayo obulungi. Kyava agamba nti kale mwenna muli mubiri gwa Kristo ye Ekereziya, era buli omu mu mmwe kitundu kyagwo, era mu kibiina ky'abakkiriza Kristo bali bo badde ogamba bakuŋŋaanye nga tetutunuulidde bizimbe, era ekibiina ky'abakkiriza mu kibiina ky'abakkiriza Kereziya Katonda yateekamu abantu abasooka be batume ne kuddako abalanzi. Ojja kwesiŋŋana nga Bayibuli y'omulala egamba bannabbi be balanzi, ne kuddako abayigiriza, ne kuddako abakozi b'ebyamagero, abawonya ab'obulwadde, abayambi b'abantu, abafuzi abawanisa abakulembeze n'aboogera ennimi. Kati ku olwa29 n'agamba bonna batume, bonna bakola ebyamagero. Abuuza, bonna balina ebirabo eby'okuwonya abalwadde, bonna boogera ennimi, bonna bavuunula ennimi. Kale mubenga n'ebirabo ebisinga obukulu. Kati olaba wano mu bantu be yateekateeka yooli omwoyo oyo abaali emabega w'oyo aba mwoyo wa Katonda ng'ali mu kibiina ky'abakkiriza. Kati singa oli ajja nga kibwetere bwe yajja n'agamba nti amutunde ebyammwe enkomerero etuuse, oyo nabbi wa bulimba oba onfuna. Singa Sefoloze Masaka waliwo omukazi edda mu biseera bya Dr. Sirwadde amumanyiiko, yajja n'agamba nti Mukama ŋŋambye ngenda kufa ku lw'omukaaga, ne bamulindirira Sefoloze n'akola ekyamagero, naye yakola obulimba. Yali mukazi Mukatoliki. Kati bw'abanga omwoyo ogwamuli emabega gwamuliko bye yali ayogera yali awa buki bulimba. Kaakati n'olw'ensonga eyo eno ye wali awamalamu eggobe nti kyebaba tugamba Yoanna oba Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka olunya olwokuna agamba nti abaagalwa temumalanga gakkiriza buli mwoyo, naye mugezesenga emyoyo mulabe obanga giva eri Katonda, kubanga abalanzi ojja kusinga nange yegamba bannabbi. Kati wenjogera ku mulanzi omanya nti njogera ku ki? Kati kitegeeza nti eriyo emyoyo. Agamba nti abalanzi ab'obulimba bangi basaasaanye ne bajja mu nsi. Olwokubiri, omwoyo gwa Katonda, omwoyo gwa Katonda mugumanyiranga ku kino, ayatula nti Yesu Kristo yajjanga alina omubiri, oyo alina mwoyo oguvudde eri Katonda. Wulira omwoyo, buli ayatula nti Yesu yajja mu mubiri oyo alina omwoyo oguvudde eri Katonda. Okwatula okwo nti Yesu Kristo ne mwoyo ng'avudde eri Katonda, omwoyo ogwo uli omwoyo gw'omulabe Setaani we gujjira. Kanzire mu bulungi olunyiriri kyava agamba olunyiriri olw'14 nti buli muntu agaana okwatula ekyo nti Kristo yava eri nti Yesu Kristo anti amaaso gage talina mwoyo guvudde eri Katonda, ogwo omwoyo guba gwa mulabe. Mulangira soma mu Yobu nti abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi bafuluma mu nsi oba bajja mu nsi. Mutegeerenga ku kino ng'omwoyo gwa Katonda
buli mwoyo gwatulanga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda naye na buli mwoyo gutatula Yesu nga yavudde nga guvudde eri Katonda era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okuba mu nsi mwe muli baana muli bakatonda muli bakatonda abaana abato era mwabawangula. Njagala okomaawo kati some essula ey'okutaano olunyiri olusooka olwokolabe ebbaluwa yemu eyo 5 olunyiri olusooka Yokaana 5 olusooka lugamba nti buli muntu yenna akkiriza nga Yesu Kristo nga Yesu ye Kristo ng'azaaliddwa Katonda otyo na buli ayagala eyazaala ayagala oyo eyazaala bwe twagala ani genda maaso kwekyo bwe tutegerera nga twagala abaana ba Katonda bwe twagala Katonda ne tukola ebiragiro bye kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda ffe okukwatanga ebiragiro bye era ebiragiro bye tebizitowa kubanga buli ekyazaalibwa Katonda otyo kiwangula ensi. Kaakati bw'olaba omwoyo gwatula nti Yesu si mwana wa Katonda nga nabbi oyo omwoyo guba guva wa mulabe omulimba naye omwoyo gwatula nti Yesu mwana wa Katonda yajja mu mubiri omwoyo ogwo guba guvudde wa Katonda mwoyo wa Katonda. Okay, so kyolinga ngamba owejjokolera nti obukatuliki ngenda kuwa obukatuliki bwe butunuulira bano abalala boogambye bannabbi abangi nga bw'osome mu Bayibuli eyo nti kuba waliwo aboogera nti Muhammad nnabbi kati bwe obukatuliki bumulabanga ow'obulimba ate kubanga bw'atayatula nti Yesu mwana wa Katonda aba wa bulimba kubanga yalungamya ekiwandiiko kino bwetyo bwe kiri era ojja kulaba kati buno obunabbi nabbi buno obulabu bwayogeddeko buno bujja mu kibiina babusala ebulemeezi bana beeyita bakatonda kubanga no yeeyita Katonda bakakande ono yeeyita Katonda naye yali mu Katoliki tuli ku bakatuliki abo bonna kati gwe buwootuka okweyita Katonda nga Yesu Kristo omukkiriza ni mwana wa Katonda obeera wa bulimba kati Bisaka goloza akkiriza nti Yesu mwana wa Katonda afaananya ddala n'oli omulala yatula nti Yesu teyajja mu nsi nga mwana wa Katonda kati omwoyo ogwo guva wa mulabe Setaani. Mulungu obadde obuuza ki Makolo ngende wa Mulumba sembyeyo kyamaanyi nti si buli muntu anayatulanga erinnya lyange nti anaabaki ajja kuba kakakasa ekyo yakyogererawo si buli aŋŋamba nti mukama wange oyagala kubeera ngono yayogedde aliwebwa obubaka obwaka oyo yabyo olwo olunyiriri kati lukwatagana ne kino kyenjogedde ani gwogambye nti bwenayatulanga nti mwana wa Katonda oli agamba Mukama olunyiriri lugamba Mukama naye ono agamba yatula nti mwana wa Katonda yajja nti mu mubiri n'azaalibwa Katonda era tugamba nti bw'oyagala omwana ante ekyobukama n'okwatula nti Katonda byanjawulo endaba ya Makolo endaba yo gwe nga bw'olaba si waka wano naawe naye nze njigiriza abali luddawa kati endaba yo bw'oba okomaawo gwanti gwe bw'okoma okulaba naye abali eri wa bulimba kale wa mulirano ogenda teesa ki obusamize waliyo nabbi muleke ne nabbi w'obulimba mu busamize teriwa ekitabo kyammwe kiruwa jansubire togenda kufuuka omusamize ow'obulimba olunyiriri olwokusatu
oba olwokuna abasiraamu nga mutegeera nnyo byabasamize agamba kabakugu yennyini nabbi okusaba kwe nga akugamba nti Katonda mu mukono gwe ogwa Katonda mwataddeki amaanyi mwataddeki amaanyi ge Katonda yennyini yagamba ejjembe ki ejjembe yalubowa ekitegeere mwataddeki mwatadde amaanyi ge yatadde mu nze sobalinde hajirwa nawe okiriza nyabako ejjembe eryo lyali ggwe tusomewo nedda ejjembe lyali ggwe katusomewo Katonda najja ng'ava ku Tamani era omutukuvu yajja ng'ava ku lusozi Palani. Katonda yava ku Tamani wa genda ku Tamani. Ekitiibwa kye kyabikka kungulu ensi nejjula ettendo lye n'okumasamasa kwe kwali ng'omusana yalina amayembe nga gava mu mukono gwe era omwo mwe mwali okukweka amaanyi ge. So osomye mu Bayibuli makolo mumukkirizamu aba Bayibuli abannyonnyolera olulimi olwo nzati njagala sokoli sirika kidogo makolo aba Bayibuli mumukkiriza abannyonnyolera bwavuunula awo sikikkiririzamu kuba talina kitabo ki kati abeeyazika amayembe agasangiddwa indako ffe wano tulabaga nte makolo yalabaga alubowa kati simanyi ye gavuunula agali wano ga nte gegalina amaanyi era wuliriza mu buwangwa bw'Abayudaaya ejjembe mwe baafukanga amafuta nga konteyina kati mmwe ye pawa naye mmwe pawa yammwe y'amafuta agikanye si amafuta anti mwe bafuka amafuta kati so si omwo mujembe moduleta nyambaako eno mu Bayibuli bwe tuba tusoma nga Bikira Maria amaze era tetuli ku kyajjembe mu programu mulimu nabbi w'obulimba njagala kunnyonnyola makolo mu Bayibuli eno bwe tuba twogera ku nnyaffe Bikira Maria nga amaze okufuna kigambo afuuka omwana mu ye olunyiriri waffe lwatula nti asitudde amaanyi g'obulokozi ojja kwesingana nga mu Bayibuli eno baga nti asitudde ejjembe ly'obuki kati ejjembe eryogerwako ono makolo ayogera ku pawa naye olulimi olukozesebwa mu jjembe kabonero akakiikirira amaanyi ga Katonda olulimi sinaga Katonda n'obuyinza obwensi nga Museveni bwali kati pawa bagiyita jjembe jjajja makolo kyogamba ye amayembe ge tegali mu maanyi ga Katonda kakati olaba nti nti omwoyo guli mulala ku mwoyo guli pawa eno yeno endala pawa ye makolo ategedde ejjembe lyoyogerako siri gwe lyolowooza olowooza lirubowa siri eryajjoba omwo mujembe mwentadde amaanyi gange kati lyerutisi lubowa yaliteeka mu lubowa nabuzaana lyeryo lyeryo eriwange mbu munambaga mwentadde amaanyi gange eryo lya setaani wewoze bwewozi byawandiikibwa kamaleyo n'afuuka duleeva bannabbi b'obulimba naffe tubakkiririzaamu nga gye bali obusamize bannabbi b'obulimba be baani obusamize atalina kujjajja muwangu kujjoba atalina bakubuuka mugerengejjo okitegedde atalina bakulya muliro muwaki nga bamuwaza bakulya nkanamweri
Tabimanyina. Bali basinga okusinga. Nokubimanya. Abizomanyi. Bane Akusinga. Bewusa. Okay. Baba. Akala hene bakola. Muoko. Abasabeni se baba musajja kubenya ngambe nzinze tege mwanga kino tege mwanga ate okakaya. Tubuza kujja muwanga oli yennyini yakola emikolo gyonna n'abuuka omuliro ku makya ku 12 yankwasa enkanamu oyo wigani Nagikomba. Okay, kati anti nebyo byoyogera kati biri mu mutwego. Tubuulire bona abuuza abalokole bano omukatuli kyakumenyedde. Abantu abawerako nga abajja nga beeyita nti beeyita bannabbi. Mu bukatuliki kati mu busamize bani bugamba oyo musamize wa bulimba. Anti mutubuulire erinnya. Tobamanyi. Ono akugambya nakuwa bisaka. Ono nakuwa omuwakanyi gwa Isa omuwakanyi wa Allah. Ali eri mu Misiri. Mama Fina. Agambye buli atabuuka mugerengejje. Oyo aba nabbi wa bulimba. Ngani. Nati chuo kijja ngani. Bangi. Acha babangi ngani. Mubangi wotegeredde nti bangi. Otegera okwanga wabalabako. Kwe kuba ne bannabbi ngabe tulina ba dokita b'ebicupu. Oyinza omugamba nti oyinza ogamba dokita gundi wa bicupu. Waliwo dokita lumu nga wa kicupuli. Nono ngani. Oyinza okumugamba nti kati lalabula ebigambo bisatu. Ani gwe wagamba n'alabula nebimulema. Kati gwe labulayo. Batuuka mu ddiiro onalaguleyo bibiri. Oyo si gw'omulagira. Ogwo si gw'omulagira. Alina jjajja wamulagira. Ono akkiririza mu Allah Ssaabasamize yabamubuuza. Ani mubuuze, buuza makolo. Jjajja we omukulu yamulagira. Ffe tetusobola muga nti nagula. Jjajjawo omukulu teyafa. Jjajjawo omukulu teyafa. Jjajjawo omukulu teyafa. Teri jjajja afa. Era teri muntu afa. Era emyoyo yawe gye musoma emirungi n'emibi. Emyoyo gye musoma. Owange yafudde. Tokodde temuleeta ebyo tusobola temuntu temuntu alambafu. Makolo ogambe nti aba alina okulagula bwe bimulema ebyokulagula. Kati ffe ne tubuuza mu bulungi bwa programu kuba naffe twagala kutegeera oba toli wa bulimba oba oli wa bulimba. Lagulayo bisatu kati kitwale nti nze jjajja. Kitwale nti gwe Katonda tofuuse wa bulimba awo kati okitegeeza ofuuse wa bulimba. Kale omuzira gwe mukwano gwo. Mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ku Dream TV, BTV, Dokisa. Mwebala otuwuliriza, mwebala otulaba. Mukola kirungi era tusiimira ddala. Njagala okwebaza omukisa ogumpeereddwa nange okuteesa omulama guno. Naye nze ng'omulokole mu kkanisa ya Kristo temubeera nabbi wa bulimba, wabula tuweebwa okumanya okukema emyoyo egy'obulimba egy'abannabbi b'obulimba. Kankiddemu kkanisa ya Kristo tebeeramu nnabbi wa bulimba, naye eriko omwoyo ogukema n'ogutegeera n'ogunoonyeza n'ogumanya nnabbi w'obulimba, kubanga Bayibuli emwogerako. Emulambise bulungi. Ebyawalibwa byogera ku nnabbi w'obulimba kati ne tumumanya. Wenjagala okwebaliza Mwami Kalooli alambisa ensonga nga tezeetaga ziddamu. Kukema emyoyo, era mu kukema emyoyo bangi abayinza okunyiiga naye tujja kuba tukemye nga Bayibuli yakyogera. Mukemenga emyoyo bajja ava eri Katonda.
era awo bwe tukema nega nti kubanga bannabbi bangi abafuluma mu nsi nga beeyita bannabbi, era obumu ku bubonero obulaga nti oyo nabbi wa bulimba kwe kwogera ekigambo nga yeerimbise yeetulinkiriza ng'ali mu linnya lya Katonda okulabika nti ali ku lwa Katonda naye nga Katonda tamumanyi. nga Makolo bwagambye simwetegereza ebyono sibiteeka ku nnyo era saagala bigenda agambye mbu Katonda mu programu ebibye ka moderator mukulekere bwe mba nkutyankutidde kubanga zeekanamye ebyange yagatata mukama wako kubanga bwe tutunuulira bannabbi ba Katonda abatuufu mu kkanisa ya Katonda bayitibwa Katonda ne balondebwa Katonda ne batumibwa Katonda ne kibagenda okukola n'okwogera kiva mu kamwa ka Katonda. Ekyokulabirako bikolayo tuba essula ya 15 ku lunyiri lwa 10 Bayibuli egamba kubanga ebigambo by'abannabbi bitabagana. Kyova olaba nti baabeerangawo mu byasa bya njawulo naye ogenda okusoma ebyawandiikibwa bya Bayibuli ng'eyaliwo mu myaka gy'olusanvu before Kristo okuzaalibwa byeyayogera Kristo bwajja bituukirira n'ebirabwako. Oli n'awandiika ekigambo mu ndagaano empya nga kyawandiika akiruleetinga ku ndagaano enkadde nga kyaliwo mu myaka 600. N'okisanga mu Kabakuku, n'okisanga mu Koseya, ate n'okisanga mu Matayo. Lwaki? Kyali kiraga combination y'abannabbi ba Katonda bye boogera nti bituufu. Kati wano we tufunira ekiwandiiko mu Peetero ekisooka essula mu layini ya 10 Bayibuli egamba nti ebyobulokozi obwo bannabbi abaayogeranga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli. Bannabbi baanoonyanga nnyo ne beekennenyanga nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo. Kati bannabbi ba Katonda aba Bayibuli abatuufu teri nabbi yenna yadde yaliwo nga Kristo tannajja mu mubiri ataalina mwoyo wa Kristo eyamukozesa, ate nga Kristo yali tannajja kulabika ku mwaliro gwansi naye baalimu omwoyo wa Kristo yabakozesa. Naye ekyalaga nti batuufu ba Katonda bonna baali balanga bya bulokozi nga bye boogerako. Ate Bayibuli egamba nti bitabagana. Bwe tufunayo aga nti nabbi ensi n'emukkiririzaamu tukema ne tugamba nti bannabbi baalimu omwoyo wa Kristo era nga balanga bya bulokozi bonna. Onazze oluvannyuma ng'ava e Buwarabu ebyobulokozi abyogerako ki? Walayi teri bulokozi, tafanga wama kataluhu wama salabu tafanga. So nga bali bayogera ku byobulokozi ng'obulokozi butegeeza Kristo okufa na kuzuukira bonna ono tabyagala naye azze nga nabbi ensi emukkiriza yonna. Era bwewulira gwaga nti ezikiriza mu musala nga wallahi haramu haramaini oli mukafiiri naye yabasigamu ekyo yani nabbi w'obulimba oli eyagamba nti tafanga ng'ojja muzuula. Makolo gojja kumwezuulira eyagati ono Sheeke Mazzi ategeera agenda soma olina kugamba Makolo musomesa leka Mulumba asomese bwakugambye anti gwe mubeera naye gumusamira naye genda maaso amaze okitegeera. Ekyo ne kitulaga nti oyo ataalimu mwoyo wa Kristo kumukozesa byayogera aba wa bulimba. Kaakati njagala okusoma olunyiriri lw'ensoma yadde nga nina byempulidde byenyiza okulongoosa mu sekendi emu kuba byo byangu byempulidde ebyamayengo ono byabadde
ayogerako byo byanjja kubyogerako naye nina olunyiriri mu kitabo kya Yeremiya mu ndagaano nkadde Yeremiya 23 kansome olunyiriri luno olujja kukola Yeremiya 23 agamba bw'ati ntandise n'olunyiriri lujja kukola 10 kantandikire ku lwa 14 era nga byekigambo ekyekive ku bannabbi ab'e Yerusaalemi benda era batambulira mu by'obulimba ne banyweza emikono gy'abo abakola obubi ne wataba akyuka okuleka obubi bwe bonna bafuuse gyendi nga Sodomu n'abali omu nga Gomora. Olw'ekkumi n'ettaano Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati eby'abannabbi abo nti laba ndibaliisa obusiiso era ndibanywesa amazzi ag'omususa kubanga mu bannabbi ab'e Yerusaalemi obwonoonefu mwe buvudde okubuna ensi yonna. Kubanga Katonda yeeraga mu ggwanga lya Isirayiri naye mu ggwanga lya Isirayiri ne muyimukamu abantu abaawakanyanga Katonda ng'ate bava mu Isirayiri omuli ekituufu wulira bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti temuwuliranga bigambo bya bannabbi abalagula eby'obulimba abayigiriza ebitaliiko kye bigasa boogera okwolesebwa okuvudde mu mitima gwabwe bo so okutavudde mu kamwa kange abaloota bagamba olutata abo abanyuma nti Mukama ayogedde muli ba mirembe na buli muntu atambulira mu kakanyavu be balanga mirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi mirembe katano muliro oyo ng'omanya nti oyo nabbi wa bulimba era bagamba abantu temulira abakitala era temuli bananjala bannabbi ba bulimba. Kati bino ebigambo byensoma bino bw'osoma essula y'e14 olunya olw'e13 nabbi wa Katonda Yeremiya agenda okujja nga message eyo bannabbi ab'obulimba babunyize Isirayiri yonna obudde obwo. Kati Yeremiya alaga nti wowe Mukama Katonda olindye nnyo eggwanga lino wagamba abantu titemulira abakitala nanjala naye ate naba bitutuuseeko ku mmeeme zaffe Mukama n'abyogera mu lunya olw'e14 laga nti saabatuma era saayogerako nabo naye beetuliikiriza ne bayima mu linnya lyange ne boogera era be bagamba abantu nti ndoose so nga tebaloose. Wano wetuzuulira nga waliwo nabbi yagamba nti yaloota ng'agenze mu ggulu era bw'atuuka mu ggulu eryokubiri n'asangawo abooluganda babiri omu nga bamuyita Yahaya omu bamuyita Isa. Muli akumeka? Muli okubiri. Katuzuule bw'ataba wa bulimba nga Kulaani eno ono gy'akutte mu ngalo zisa busolo essula ey'okutaano suratu Imran yakusatu aya ey'ataano n'ettaano gano idh qaala Allahu ya Isa inni mutawaffiika warrafi'uka ilayya wa mutahiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yayogera n'alayira mazima nze Allah Isa ngenda kufiisa bwemala nkusitule nkuleete nze gyendi. Kati Muhammadi nabbi ow'obulimba bw'aloota aga nti bwe nagenda mu ggulu nasanga Isa muli akubiri. Kati abatalimbye Allah aga nti nkuleeta gyendi. Bw'obuuza abasiraamu nti Allah ali muli akumeka? Anti aba muli akubiri. Ali muli akubiri. Kati waliwo omusiraamu akkiriza ekyo nti Allah ali muli akubiri. Ani ali abaafu Allah? Kati waliyo abalala kubanga Allah afukamira n'asaba kati aba asaba amuli waggulu. Kakati ebyo bitulaga nti eriyo bannabbi ab'obulimba nabbi yatugamba tukatonda nabbi mutuufu. Ekyokulabirako bw'osoma amaliriza ssebo Mukama wange ojja kubuuza mulota yakuba n'ekyamani weebali ennyumba ejjudde kati tomala gakola oli bw'obanika omukono yakulaba n'akuwa mudota n'akuwa omuzima bw'aba takuwadde toyogere. Wano bwe tulabira nga Haji agambye nti bo nga bo tebalina nabbi wa bulimba naye balina abawakanyi. Mwakiwulidde paneno yakiwulidde abawakanyi eri be bayita bannabbi b'obulimba eno be tuyita bannabbi bwannyonnyodde mudweto bawa mufunye ŋŋanzi tebalina kigambo nabbi wa bulimba ekyo kiri mu Bayibuli balina muwakanyi wa Allah bamuyita muwakanyi wa Allah. Kati nze nzudde mu Busiraamu ng'Abasiraamu bonna bannabbi ba bulimba
Nanti agambye obuwakanyi abeera nabbi w'obulimba. Bobawakanyi. Nanti ana mu 3 aya ey'ataano mu 7 yiino aya ejjagito egamba bw'eti falamma duriba buni maryama mathalan idha qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laha illa jadalan bal kum muhammukasimun. Era bw'aleetebwanga ekyokulabirako nabbi Isa eri ekibiina kyo gwe Muhammadi nga baleekaanira waggulu nga bagamba nti Katonda waffe yasinga obulungi oba Isa, tebakugereza ekyo lwa kirala wabula lwakuwalaaza mpaka kyokka. Nedda wabula abantu bogwe Muhammadi ekibiina kiwakanyi. Kati ate aga nti bannabbi b'obulimba be bawakanyi. Kati se moderator nze nzudde abasiraamu nga be bannabbi b'obulimba kuba bawakanyi. Ekyakojja mu Busiraamu. Kati atandise oyagala wakana ate onyweze kyayogedde naawe sirikako. So Haji tanaba yakugamba atakukkiriza kudda mu lumba toddamu. Ani Haji nga atategeera. Okay. Yesu yagamba nti ndikuwa omusumba n'endiga ziri saasaana. Yesu ezidduka kyawandiika bwekiya mwemeya Mwezekeri Sokoleke. leka ayogeremu kati ensonga yegambe agenda kuba baki Sokoleke. Fine. Mbadde nsaba omwami wetu muwe time awo mulimu anoonye olunyiriri olwo. Yesu alwogera agambye Yesu tunawakanya. Yesu yayogera ndikuba omusumba n'endiga ne zisaasaana. Kati ky'oba okola tunoonye funa omuntu walufuwe. Haji ajja muyamba bwe batera okugira era naye. nja kusaba agenda kuba baki moderator waffe Tibajja dduddamu. nja kusaba moderator waffe Oluwuzizaani. ne chairman mwenna nsaba mpuliriza Kati tuleete. mu puroguramu eno olw'obulungi bwayo kunaabatuwuliriza omuntu yenna bw'anaayogeranga ebyakalabule mu puroguramu eno nga si bituufu talina bweru waakiri aweebwe penalty ayimirizibwe Mala kuleeta kyayogera mbayibuli tekirimu omusajja ayogeranga bw'alaba muleke. ndikuwa omusumba temulimu Okay. ensonga Kikwataganirawa ne ensonga yewuliddwa bunobunabbi. sebo Makolo kikwataganirawa ne nabbi w'obulimba. anti onagambe mubalokole temulimu buli ayogera muno ki buli ayogera muno ye mukama waffe kati Yesu agambye eki agambye nti ndikuba omusumba n'endiga zekwaki kitegeeza Gamba Bayibuli egamba. ogera ku nabbi abasumba benja baki Gamba Bayibuli egamba. Obuuza kino. abantu betwogera bonna Kaya batume chairman wa. bonna basumba Tusomere obubonero buno bunagendanga nabo. Okay. Olidde bwagenda ne baani. walufunye olunyiriri. Tuli mu Bible tuleke Ne kumusaabuza. obala kwa mwatuddemu embi wamu. Kale. Lwaki mubimulisa amagulamu Luliwa. Kati Haji musiramu nakubuuza luliwa. Luliruda. Anti mugambye. Uno yakubuuza tunuulira ono tunuulira ono. Tulagirire tulubikule. Kyasoma mu Bible obubonero buno. Dr. Sulanda yakuwa Bayibuli. Ne Makolo Gisoma. ne Makolo alesa olunyiriri lwatamanyiwere. olunyiriri manyi we luli. Anti lwosome. wuliriza asooka owuliriza kusaba kwe Ku Sande ejja jangu ne Bayibuli yo. Balukulage. Kulage Olusome. oluwandiikeko olusome oluwandiikeko ne Makolo bamulage olulwe. Bayibuli yo. N'amakolo olw'amakolo nalwo bw'anajja ne Bayibuli ye nja ddumulaga. ate n'ekirala Nga ngenda moderator asaba bwiti niyo italimu bano bwe banaabawo ennyiriri ezo kayangazi bawadde batunnyonnyola bwe bikwataganira n'omulamwa gwali ogwa Okay. nabbi yes Kale. nabbi kuba batujja nga ngende wa mulangira Kaya. Eh. Uliriza. Zisabusolo yagambye mu Busiraamu teriyo nabbi wa bulimba. Haji n'agamba mu Busiraamu Waliyo bawakanyi. waliyo bawakanyi. Yakatiriza kiri Teri nabbi wa bulimba. Naye eriyo abawakanya Abawakanyi. Obusiraamu. Mulumba agambye nti ye azudde bonna. nti Abasiraamu bonna bannabbi ba bulimba. Chairman, get out of the one. Na nebaza Katonda kubanga Bismillahirrahmanirrahim. wendi naye weewalanga nnyo bw'obanga tozze mu program
n'etambula obulungi kitegeeza gwe gwoleeta obuzibu bw'obanga toliiwo ekyo oyogedde kyaki puroguramu n'etambula obulungi weekyekinge mpulira njogera abali ogapano yonna byepano fenna n'etambula obulungi nga toliimu bw'obeeramu n'ekyankalana ekyo weegenderezanga nnyo kakati ndabula abali waggulu n'abali wansi nedda alabula abali waggulu kakati oyisa olugaayo mu kyama tulina ebintu bibiri yandibeera ono tulina ebintu bibiri mu nsi ekituufu n'ekikyamu ekyo kyakola kyajja okusinziira mu bayibuli tulaba Aberi nga babagambye bonna okuwaayo saddaaka kwe kwali okusinza okw'obuddo omu yakola akantu kaali slight katono nnyo yawaayo bonna baawaayo naye omu yawaayo omwana gw'endiga omulala n'awaayo ebibala ku bonna kwaliko omukyamu n'omutuufu era omukyamu bwe yawulira obujja nga saddaaka ye tekoze eki yagamba nti ffe kitala buli muntu alina kufa kubanga tatukkiriza era omwoyo ogwo gutambula nnyo mu bantu abakola n'ekitala waliwo omujjukira baleetako wano akantu nti buli atagenze mu ddiini gundi talina kusalwa kaaliwo wano ne bakapuleyinga kati bajja kuwa si kiwujja nakyo ye yenyini ye kitala kakati waliwo olunyiriri luli wano naye bwe lubanga lwogedde Matayo 7:15 bwe luba lumaze okwogera lulina ekintu kye lundaze mu kaseera kano nga lulaga nti bwe bandaze bano nti teri nnabbi wa bulimba mu busiraamu bulaze nga Isa yennyini ye mulimba anti bw'abanga Yesu kubanga yagamba gye bali Yesu w'omu Korani kati ndaba bw'abanga ebigambo ebyo Isa yabyogera ng'era ye Yesu nga be bamu kitegeeza waliwo obulimba obutambula era buqualifyingisa omuntu omu okuba muki nabbi w'obulimba biwulire Yesu bino yabyogera yagamba mwekuume bannabbi ab'obulimba abalijja mu byambalo eby'endiga naye muli munda nga gyemisege egisikula era mulibategerera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettiini ku mwenyango kaakati kyekino Isa ebigambo bino byabyogera bituufu yabiranga obuuzaani Sheikh Zisabusolo Isa yabiranga ebyo okay kati buuza Haji byayogerwa Isa aba byayogerwa Yesu kuba gwagambye mu teri bunnabbi teriyo bannabbi eriyo bawakanye naye ono Isa agambye bannabbi ab'obulimba balijja nga tannabeerawo yali waali naye ng'agamba bali Isa oba Yesu bw'aba y'omu kiri kiti ekyo Yesu Kristo teyamanya wuliriza nti bannabbi bakyajja ate nga yabalanze lindako Yesu yeerabira kibadde kyangu yeerabira yeeyisa Yesu yeerabira Yesu Kristo yeerabira
teyamanya nga bw'atamanyi lunaku lwa nkomerero nekino teyakimanya nti Katonda akyaleeta bannabbi bangi kati n'abalabula timwegendereze waliyo abajja okujja nga babulimba kyenavudega nti nabbi Muhammadi ow'enkomerero ye tosobola kugamba nti ate wakyaliyo bannabbi ab'obulimba. Kituufu nnyo nga kyoyogedde ekitegeeza kitulaga nti mutume sallallahu alaihi wasallam Isa soka ndeko mulangira kaya ekyuma ndaba waliwo Yesu ne Isa soka ndeko kati ekyuma kyange wali kyekyanze Dr. nkuwulira mbala musiza basebo kale sebo era mbebaze ebirimu gye mukoze newunyiza nno mu nsi muno waliyo kye bayita omwoyo ate nga mwoyo gwa Katonda kubanga obwedda njayaana nkozeseza amagezi gonna okubatuukako okutuuka lwe nkubye ekkoona lino akati ekisookera ddala Yesu ajja bukyalina agamba bannabbi abo tayogera n'omuyika agamba bangi n'agamba balijja kakati mpulidde waawo statement egamba nti nabbi Muhammadi nabbi wa bulimba kati oyo abeera omuyika waliyo n'ekibinja ekirala bangi Yesu ayinza agamba nti basukka ku omu ate gwe n'olimitinga ku omu. Ekyokubiri kati ekyo njagala nnyo okuwulira bakiddamu kuba Yesu baga nti balijja ate gwe n'ojja n'ogamba nti tewajja kubaawo oba tebalijja naffe tubuuza nti ovaawa guno omwoyo guvaawa kuba batugambye nti mukeme emyoyo mutegeere emyoyo gino egyogera giti givaawa kubanga omwoyo ogwogera obulimba guba guva mu kinnya ako kamu. Akokubiri njagala kumanya era njala kitegeera nakyalako ewandegeya waliyo omuzikiti gw'abasiraamu mukoona mu roundabout ewandegeya awo ennyini nebagamba naye mmwe baani bo ne baŋŋamba infact n'omwami yajjanga awo mwami yeddira nkima omulala yesiwanya naye yajjanga waawo ne babuuza mmwe kaakati ekizibu kyammwe kyekiriwa ku busiraamu buli obulala kubanga n'agamba nti affe omanyi Muhammad si ye yasembayo waliyo n'abalala abogogerera mu busiraamu nga Muhammad agenze kuffe bebaani kati bagenda okumbuulira nti Muhammad yagenda atambula nga tannafa mbu yagenda azadde abaana be bagenda mpaka Pakistani kakati Pakistani eyo ye wali olulyo kati olulimu abaami n'abakyala abasibukira ddala mu nabbi Muhammad abatakyali mu Buwarabu badduka olw'okubajonyesa n'okubatuntuza kakati omwo mwemuli nabbi kati atagoberera layini eri yennyini bwe mutwala mutya ate nabbi Muhammad wakati ate eyo kakati bwe yafa wali nasikizibwa kakati Abahumadiya bakkiriza nti obusiraamu bulimu nabbi omulala nga mulamu ne kaakati naye ate ng'okuva ku Muhammad okutuuka kaakati waliwo bannabbi abalala abazze basikira Muhammad. Ekyo abali mu studio bagamba nti bwe bagamba nti mu busiraamu temuli nabbi wa bulimba kiba kitegeeza ebintu bibiri beeganya Abahumadiya nti bo si basiraamu. Ekyokubiri bwe baba nga Abahumadiya basiraamu babatumye ne baga nti abo bo bannabbi ba bulimba. Ekyokusatu ntiisa ku makolo muwulidde ng'agamba nti Yesu yagamba nti ajja kuba endiga kale ajja kuba omusumba endiga ze zisaasaane ku kyalo kwabeera alinayo omuwawule oba omusumba oba omuweereza wa Katonda alina gw'amanyi gwe baali bakubye n'endiga tezisaasaana. Ekyo njagala okimanya nga nkyenensi kyenjagala okusembayo kyekino nti kiki kyetutegererako nabbi w'obulimba mu busamize. Mu busamize nabbi w'obulimba tumutegerera ku ki? Aba alagula bikyamu
aba ayogera bitaliiyo, era bw'abeera ng'ayogedde ebitaliiyo alamulwa atya. Ye Makolo temumulinza wiiki ejja, tumuwe eddakiika zino 2 ezisigaddeyo, ye atuddemu. Mu busamize mulimu nnabbi w'obulimba, kubanga abasamize abali mu Uganda nga nabamu balagula Museveni, abalala balagula Kadaga, abalala balagula n'abalala basigaddewo awo, tobala na kubala. Naye tubuuza abo bonna abalagula, obusamize bulowooza butya nti batuufu? Kankoma okubanga mutumuwadde eddakiika 2 atuddemu. Kakati sebo nze kennyini oli nabbi wa bulimba anga kumuli nze kennyini waliwo omuntu ng'afudde ne bagamba sebo twagala nkubeewa ekyo nnyini ne mbagamba nkuba tegenda kutonnya kati nabakwaki okuva wano singa enkuba yamala neetonnya nali nswadde wandibaddewo nabbi wa bulimba nalwadde na nabbi wa bulimba kati olina bbi mutuufu enkya egenda kutonnya oba gugenda kwaka tofa enkya egenda kutonnya omwoyo kati ogwagwa niyo ndulie bwali bali balina okwetaaga abadde ngenda mu maaso tannaba kudda mu kibuuzo kya dokita. Omusamize yenna kasita omuntu agenda gyali ng'ayina oba kintu kya bulwadde n'alemererwa okukikolaki okukijjanjaba ate ng'amugambye ngenda kukijjanjaba oyo aba amaze okufuuka ti nabbi waki ow'obulimba n'obusamize. Naye kayinza omuntu wajyewange n'amagere njagala bugagga n'omugamba ekyamazima ogenda gaggawala musagiro n'amalala n'atagaggawala amaze okunfula waki ow'obulimba. Naye kasita mugamba nti ogenda gaggawala n'amala n'agaggawala. Ate bw'omugamba ogenda gaggawala natagaggawala obeera ki? nabbi wa bulimba. Nabbi wa bulimba. Ono yatugamba nti omwaka ogujja bw'atafuna motoka. Ate tukyali nabbi w'amazima. wasazaamu biki? sebo yaŋŋamba nze nayonoona ngagobye ejjembe lye nze nayonoona ejjembe ne lifuruka. Abalagula Museveni, abalagula Bobi Wine, Kadaga, Anita Among bonna batuufu. Kasita oli amulagula nebikola aba mutuufu. Kasita amulagula neba ne Kadaga ayita mu jjinja nze kenyini ayita mu jjinja wati ewaabwe Kadaga ne bamubuuza nti okola ki n'ababuuza nti waliwo atalina gy'afa. Okitegedde buli muntu kakati banaye mwami gundi nze katutandikire awo tujja kutandikirawo naye kano kakayitewo kubanga nfunye gundi naliwa si bunabbi omusamize n'akuba essimu ku rediyo nampa wiiki 2 nga nfudde kati emyaka gigenda mwaga. Makola ajja kugamba omwoyo alagula yali taliiko. Ono yagambe mmotoka yayogeza mpewo ndifuludde kati we bukyali anti gwaŋŋamba ndifuludde n'olwekyo embeera yakyusa ekirowoozo sente yazifuna. ajo oli mukolereza musamize sente yazifuna yajja wano n'atugamba nga sente nazikulaga waziraba Makolo yajja zalimeka obukadde oba 25 obwo tebugula Moroka. kale tujja tandikira awo